ennaku ennumye abaana ba Ssegirinya abato naye nojja ku maziika ga munno ng'ozze nnoonya mawulire kati muzzeeyo ewaka mmwe mwebase muzzeeyo maka gammwe mulye munwe mwebake naye nga kiki ennyo nno NUP lwaki temukula simanyi lwaki Bobi Wine ogaanye okula oba okuludda wansi oba tokyaswa Bobi Wine kiki ekikuli mu muzimu ki Bobi Wine ewammwe temufiirwa byokoze mu ba Ssegirinya Bobi Wine oyinza obbikola ewammwe kagamba Ssegirinya mumwambudde ebitiibwa ne mukufa ne mumuziikanga hooligan ng'omuyaayi bingi byapenize wali effujjo likoleddwa lingi jjukira nti effujjo lino lyakolebwa before ne after likoleddwa nga tuli wali mu kuziika ndese Council of Freedom okuva mu kibiina kya NUP agenda beera nga atunyonyola bingi nnyo ku mbeera eno ebaddewo ku bubaka Ssegirinya jjukira nti abantu badde balina ne koodi eno eya Waiswa atajja kuziika Waiswa abaddeyo embeera yonna nga bwetambudde ogirabye tutandikire endowooza ddala eno emabega then after tugende nga tulinya mpolopolo olw'embeera eno ebaddewo ku Ssegirinya sooka obuze ku bantu Council of Freedom abatulaba mwenna banna Megatron mwenna gye muwangaalira e Bulaaya ne wano bebaza nnyo mwebale nga tuwabudde tulaba akasikemu wano kamasukira kano kasike bulungi mwebale tuwanga budde kutulaba abakola tubebaza abasevinga akasente k'abaana kuzaayo wiiki mbale twongera okusaasira abafamire abanna struggle bannankyukakyuka mwenna bamemba ba NUP abafamire ya omugenzi Ssegirinya mwenna ekyatuuseewo nkiwa buli munnayuganda abadde akkiriza mu nkyukakyuka emitima gyenyikidde mu nnaku eziyise olw'okuviibwako omuntu waffe omwagala w'abangi Honorable Ssegirinya era fight hard Honorable Ssegirinya. Ssegirinya abadde musajja wunyi Ssegirinya twamitinga okukola naye closely nga tuli mu kalulu ka Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu mu 2017 nga tuteekateeka okuleeta Robert Kyagulanyi Ssentamu ku bubaka bwa Parliament era y'omu kubaazanya role ez'enkizo kuba ebiseera ebyo y'omu ku baali ba councillors ku Stay Hall oba ba LC5 councillors abaali outstanding nga bamaanyi nnyo bali active era especially ku ground era nkakasa nti amasannyalaze ge gaali by then gaali gamaanyi nnyo era gaali geetaagibwa nnyo okulaba nti tuzimba Honorable Kyagulanyi Robert Ssentamu era kweno struggle ne ku mumuli gwa people power teyalekeraawo yagenda mu maaso era yagezaako okugenda okunga abantu n'okubaagazisa kye tuyita people power movement tujjukira nti people power movement abajjukira obulungi okutandika obulungi twatandika mu kulayira kwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda okulayira ku Parliament tulyoke tugule ribbon red ribbon ze twesibanga wano obumu ne tubwesibanga wano olw'ensonga nti waaliwo ebiseera ebyo pressure gye twali twagala okussaawo eyatogikwatako kati nga ekimu ku bubonero okuteekawo embeera oba okwogera oba okwadvocatinga obutakwata ku ssemateeka yaffe twavaayo n'ekyambalo kyaki kya red era ne tuteekangako riboni ezo era Honorable Ssegirinya yalabwangako nnyo ng'agenda azidistributinga n'okubeera nga yenyigira mu nteekateeka eyo so waavaayo ne tugetinga close mu people power movement because people power movement twatandikira nnyo mu by elections
kati nga by election ye bugiri eyo ewasimanyi basalirwa ne tugenda Arua gye twafuna obuzibu driver wa president Kyagulanyi gye yafiira ate Mr Kyagulanyi Robert Sentamu gye yakwatibwa ate kati okukwatibwa kwa Robert Kyagulanyi Sentamu ne kusparkingira ddala amaanyi gaki ga People Power Movement era teyakomaawo ne tujja mu kweyubula okuva mu People Power Movement nga platform ne tujja mu NUP ng'ekibiina kubanga People Power Movement yo tevaawo amaanyi g'abantu gasobola vaawo naye platform kwe tuyimirira ye yakyuka nga kati katuyimirire mu kibiina naye era nga ideology yaffe n'ennyingo yaffe gye tuyimirirako y'amaanyi g'abantu nti buli kye tukola kyonna tusinziirenga ku maanyi g'abantu era kye banaasalangawo kyekyo our power era nga ennono yaffe tugamba nti tulina okulwanirira eggwanga ebintu oba kye tuyita the means of production zive mu ngalo z'ababale abatono zidde mu maanyi gaki mu bantu kubanga eggwanga liri mu kunyunyuntibwa liri mu exploitation oba mu luganda olutuufu kye tuyita okujoonyesebwa abantu abatono ababale kaklik nti omu abeera eggulu nga managinga industry namba y'abayimbi era nga kyasalawo mu music industry kyekikola ng'era asobola n'otutuuka okugamba omuyimbi amanyi okuyimba n'atamanyi naye nga ye takwatanga ku muki. That is the meaning of abantu ab'olubato okumanaginga resources because omuyimbi eba resource kakati ng'omulala ye nga wabeera mu state house ya determininga kibiina kya byabufuzi kye kirina okukola ne kitalina kukola nga mukyala we ya determininga byamaguzi kye bisobola okuyingira mu ggwanga. So the likes of Maria Antoinette abasomako ku history kuba nti Maria Antoinette ne bbaawe baali bakutte France nga France kabaka kyatayogera oba Maria Antoinette kyatayagala tekijja kukola wadde abantu nga bakola ki nga bakyagala. So yeyo gye tuva okugamba nti tugezeeko okujja wakye tuyita social liberation ebintu bino ebigatta ebitaba abantu nga abantu ffenna tubifunako bive mu mikono gy'abantu ababale nga biditaminingibwa abantu ababale amafuta ng'abantu basobola okugafuna basobola okugakozesa kuba gaffe ffenna wabula si bantu kinnoomu nga be balina oditamininga amafuta gaffe galagawa ani alina okugakozesa ani alina okugafunamu. Okutegeera bulungi enguudo zaffe nga we ziba zikolebwa tetukola nguudo zigenda lwakitula zokka wabula tukola enguudo ezireeta oweruweero ow'ejjinja noono ali ku nnyanja ekalangala naye ng'asobola okufuna oluguudo ku mazzi nga naye atambula. Kati nina obuzibu nade nva ejjinja ku radio awo 88.6 kakati balina omuze gwe bakola oluguudo olwo simanyi lwaki saabina baba balukola jaamu n'alyoka abeera ku luguudo olwo bwe bakoze era ate ne bajjawo kati olaba luno baluyita batya luno va ku bypass ye bwayise oluguudo baluyita batya bypass ye bwayise ngodde eno ngodde Kampala Sapolo si Kampala ngodde eno ejjinja ngodde ejjinja oluyitamu Jinja Road kati Kaleerwe genda Kisaasi Ntinda Gayaza Road balioko kyebeeko bakalukola naye baluvugudde lwonna beekoledde fujjo mu ggwanga lino. Council Freedom embeera yonna ogirabye so basically yo Ssegirinya wenze wentandikira okola naye so tunulidde embeera yonna eyabaddewo ntandise ne bajjo yakubiddwa oli yali mukwano gwe era yaliko campaign manager we mu biseera biri nga yakatandika ebyobufuzi bajjo yakuba obucupa effujjo lyatandikira era avaayo n'agamba nti chairman Nyanzi yabadde mu nteekateeka teyawadde Bobi Wine yawaddeyo mu chairman Nyanzi nga waali mu kkunga yakunze abavubuka ne bamukuba obucupa era teyasobodde kubeera nti azikonaku olwaleero abadde credio nange gyenkolako n'agamba nti Bobi Wine bw'ateggyeko bakozi ba ffujjo ekibiina kigudde eryo effujjo lye bakolera ku bantu abantu baakooye effujjo ebigambo byabyogedde tutandikire ku ffujjo eryo ate oluvannyuma tugende wali mukuzi. Ekisooka njagala tutunuulire effujjo likolebwa ddi likolebwani
ekisooka Bobi Wine n'ekibiina kya NUP tekikolanga ku fujjo era tewali muntu yali agambye nti fenga NUP tugenze ku street kukola fujjo. Ekibiina kya NUP kiriwo okwadvocatingira obulumi bw'Abannayuganda abamu abasobola okwogera n'abalala abatasobola kukola kikwogera. Kiriwo okuyisa eddoboozi mu mbeera zonna ze kisobola okulaba nti kinunula Bannayuganda. Kiriwo okulaba nga kiteekawo strategies ne system oba ne mechanism esobola okugamba nti tusobola okukwata obuyinza obusobola okuyamba ku kukyusa embeera z'obuntu livelihood z'abantu mu ggwanga. Now kyenjagala abantu bategeere the likes of Mr. Bajjo kwe kutegeera nti ebintu bya liberation ne struggle tebibeeramu kubalaata, especially when the struggle or the revolution is at its peak. Yabalaase nzijawaawo nkobula ngambye Bajjo n'abalala abayinza okufaanana bw'abatyo tetulina kubalaatira mu struggle, tetulina kubalaatira mu gundi z'abantu. Now ekyempisa okubalaata mu njogera ennyango okusaagirira every time asanga nnyo Bajjo ngambye Bajjo and the likes. Njagala abalala bonna bakifunemu because I'm not here to discuss Bajjo. Simumanyi sikolangako naye, nze njogera opinion. Okitegeera kubanga kiyinza okubanga jjo bamukubye obucupa eriyo omuyimbi obulala gwe basobola okukuba obucupa. Njagala nga te asobola okifunamu akitegeere lwaki omuntu atuuka n'akuba obucupa. Kuba tetugenda discussinga njawukana ya chairman Nyanzi kweno platform era bw'abantu abangi ne Bajjo. We shall be reducing this platform. Because nze nsaba otuwe ku mbeera eno nti abamukubye obucupa yagamba bannu wonna tugatta togende ne kufujja erikolebwa abantu abo abaswaza ekibiina kyaffe. Anti kyendi mu kugamba ekibiina kya NUP tekivangayo kuwagira gamba nti bane mubakubanga obucupa. Bobi Wine tavangayo ku record. Waliwo ekigambo ekyabadde nga kyogerwa emabegako nti Bobi Wine tayagala Buganda. Bwe bagamba anti kyekugamba naye ate ekibuuzo kiri nti eva Bobi Wine tavangayo n'ennyimba zakubye ezimu nga ziwaana Buganda. But abantu abamu abawulira nti NUP eri mu kkubo lyabwe bazimbawo propaganda agezaako okunafuya ekibiina kya NUP. Kyova olaba saagala nnyo kutwala statement ya Bajjo serious olw'ensonga asobola okuba n'obutakkaanya bwe ne Chairman Nyanzi kyesimanyi nti kituufu kubanga ne Chairman Nyanzi mubakubye obucupa teyabaddewo. Omanyi mu politics fe tuli bannabyabufuzi tuli baana bato abakulidde mu byobufuzi. Politics is all about propaganda. Politics 60% akolebwa propaganda. So kakati ono Bajjo okwogera ku Chairman Nyanzi ate abaddewo ng'akuba bucupa. Yes, it's propaganda. Ekisooka okugyawo propaganda ye evidence. Singa oba oleese evidence n'okakasa nga Chairman Nyanzi ali mu video alagira baana okuba bucupa, then propaganda mba mujjawo. N'ekirala mba njijjawo okwemulugunya ne suspicion nti gwe olina obutakkaanya abo ne Chairman Nyanzi. Ofuna bulungi? Ekyokusatu mukulu Bajjo nsonga ki ey'essimba gy'oyimirirako okugamba nti Chairman Nyanzi yalagidde? Mbusi Chairman Nyanzi ani yamukubye obucupa? Kati kireza naye tamumanyi. Naye tamumanyi kozi yagamba kozi olumbe lwabaddeko baana ba NUP. Olumbe lwa Honorable Ssegirinya. Honorable Ssegirinya yabadde wa NUP. Naye ne Road Mayor yabaddewo si wa NUP wa PFF teyabaddewo Road Mayor. Amaanyi g'abantu kakati kitegeeza amaanyi g'abantu buli omu yazze. Amaanyi g'abantu kyekiri kyekugambye okubalaatira mu struggle. Ate kyempita okubalaatira mu struggle kibi nnyo okubanga leero oli otambula ne gwensuubira nti y'omu gwe tulwanyisa ate enkya n'otambula naffe abalwanyisa otandika okuba wakati bangi mbalaba naddala mu abo abayita bapromota abo
ababe bano bakanabisi bano bafutu soja ate nabo twabalabe mu kivulu kya Spice Dana General Gaddafi ali ku musajja atambula ate bw'ava eno n'awaga General Gaddafi bamukubye bukubi gundi I know the General Gaddafi bw'oyogerako mu manyi I know him nenga bamukuba nnyo ennaku zino amukuba ye propagandist kiri kyoyogedde yes kubanga mu struggle tusooka kujjako wo wemba njagala okunafuya famire yo nsooka kakasa nti mukyalawo otandika omubuusabuusa mukyalawo otandika okumubuusabuusa okitegera bulungi kati wootandika okubuusabuusa mukyalawo n'emmere gyafumbye oba tokyasobola kugirya kakati wemmala omukyala omuyitamu oba nenkukyayisa omukyala nga nzira ku baana naye intention yange eba yakubreakinga ki so mu revolution ne mu struggle ebyo ebintu bibeerawo okuba nti abamu ku balwanyi ekisooka bacompromisingibwa omu ajja kujja nga mumanyi abadde mulwanyi mulungi nnyo mumuwe miliyoni 5 nga commissioner wa parliament mumuwe oyo manye nti sente ziguza omuki omwoyo gwe naye ate omulala atasobola nja creatinga information esobola okulaganga ataliwo obuna bulungi ubona information gwentambuza General Gaddafi yakwatibwako system eno yali badde tasobola kukwatibwa system sanyawe yavaayo byakola mwabiraba sanyawe saya tumwongereko nnyo ngeza bugeza lwa kisaagala wano it is okay naye nze njagala soke tu discussing kubanga yes wano wayinza okuba kanso olaba omusajja wa kitiibwa omusajja avuneza kati nga tudda kusaanyira no njagala kubanga is a fact yakwatibwa ne Olivia n'akwatibwa njagala sooka ompulirize Olivia yakwatibwa ne Sanyo yabaatibwa lunaku lumu omu yabaako kyakola bwe yeeyisa ne byayogera n'omulala ne yeeyisa mu ngeri endala waliwo omwami bamuyita Mwesigwa naye yakwatibwa n'awambibwa kweni UP y'omu ku baali bakuuma President Kyagulanyi ne Kyagula ne ono General Gaddafi oli we yavaayo yakola statement n'agamba NUP ebadde ndagira byenkola Gaddafi we yateebwa ne Akileo tebaayogerako bintu webityo Akileo si mwogezi simulabanga naye anti ku system n'oli Mwesigwa gwenkugamba teyalinga mwongezi naye yasobola okuvaayo n'ayogera ne Gaddafi system yemu yebakwata gw'ogamba system yamuta buteezaawo nga ne gundi we yavaayo Bobi Yanga ogwasooka era naye tewali bye yayogera byansimattu nti kati NUP ebadde ntuma so tosobola kati ate ebifaananyi obufaananyi ku show ekuŋŋaanya abantu nga n'oweekigendererwa ekibi asobola okuzoominga kamera onfuna bulungi n'akola vidiyo ye okugezaako okubaawula so nze ntunuulira nnyo nsobola otunuulira nnyo General Gaddafi byakola okusinga bye bamwogerera kubanga bangi nnyo abajja wano ne balaga nti bali ku struggle naye ng'ate bye bakola biyambakaani mukulu omulabe kakati ku bombyani gwogera naye ayogera n'akola oli ebikolwa bye completely alagira ddala nti tajja kwekuluusanya ate tajja kuromansinga ani mukulu dictator naye ate ono byayogera biraga nti tajja romansinga dictator naye nga wagenda eri waalya example waliwo ababaka ba parliament nga bo we baba boogera nga waliwo ekiteeso ekijja nga togikwatako ng'ekyemmwanyi nga babaka abo boogera nnyo against the regime naye olunaku lwe twetaaga omubaka okuwanika omukono kolo tagenda n'atagenda ani gwe weetaaga ennyo n'abeera mu kagaali nze neetaaga oli atajja kwogera naye nga ku lunaku lwe ngenda omwetaaga kuba omukono gwe bwe gubalwa nga gyali naye okimanyi nti 70% ababaka ba opposition tebabeerayo waliwo omuntu eyampa information n'aŋŋamba nti waliwo ababaka bebawa ssente era we balinye okukyogerako bo butagenda ne biyita nga yitagendaokimala najja n'aleekaanira wabwerweno naye nga ate before the voting day abadde ayogera ng'ogamba oyo bannaye palamenti we n'atuula kyagenda bawona batya amaanyi g'abantu gagenda kubanga politics is not normal tetuli mu usual politics
tuli mu politics ng'abantu generation esinga obungi yekyaye generation esinga abaana abatalina mirimu nga bebangi nga kizibu nnyo okubagoba kwaba bakolaki ku nsonga gye bali mu kudimandinga generation between eya 35 below generation yesinga obungi naye eri mu kustrugglinga emirimu tebalina generation eyo bebalwadde bebasinga okuba nti bayayaana okufuna obujjanjabi generation eyo bebazadde abaana omusanga olw'okuba balina obudde bungi tebalina mirimu omusanga ng'alina abaana 6 oba oli awo ne mubakyala nga 6 naye omanye ekimubeeza n'abakyala 6 anti ono yali tasobola mulabirira omwana tasobola mulabirira olw'ensonga talina mulimu n'agamba kaŋŋende ku wookubiri n'agenda ku wookubiri olutandika omusaba obugoye bw'omwana ez'enviiri ez'eddwayo ngadduka so ekyo nakyo ekyobwavu kimeekinga okuba nga n'obufumbo tebusobola kukolaki kusetolinga because abantu tebasobola kumaintaininga buki bufumbo obwo na relationships ezo okufuna bulungi kati eyo generation gye tuli mu kudiringa nayo abantu abo be bataagala nnyo kumanya kye tuyita fiscal policy mu byobufuzi baye banabyabufuzi bo bamanyi nti okuba omukulembeze omulungi olina okumanya ideology mu byobufuzi baagala akagamba which ideology baagala akagamba which ideology does the NUP manifest kakati is it center left? Is it left over right? Kakati bano abasinga okubonaabona as of now tebaagala kumanya kye bayita ideology bo baagala muntu abakolera no baagala kyusa bukulembeze not even kubanga tewali mukulembeze muganda wange moze asobola right now kukolera bavubuka n'abasatisfyinga kati saawa zino bali mu system okitegera bulungi so ideology tebazaagala baagala kimu tufuneko ku mukulembeze ate waffe gwe tufiiringa tulabe tukyuse tulabe kuba kiri emyaka 4 gwe myaka 4 naye ate kituufu kisoboka nti buli mukulembeze ajja ne new ideas anze n'omuntu yangamba n'omuntu yampa information nanga nti President Museveni ono omula ate yakikolera ku muhoozi naga lwakiri muhoozi ajja ne tukyusaako kuba muhoozi Museveni ayina abantu be batasobola kuvaamu bamazeewo emyaka aga naye ono muhoozi naye waafunayo emikwano gy'emira ng'embeera ekyukakyukamu kubeera omulala President Museveni waaba alonda bakadde ne ANC mu South Africa ekulembedde ebbanga naye ze ekyusaaki obukulembeze naye buli mukulembeze ojja n'enjala n'ennyonta eyagala okuleka ligase ate eyagala n'okubaako katuyite bagambye bakabampaane ekigambo ekyo kyazze nnyo kabampaane naye abantu omusajja nga bamukutte bubi President Bobi Wine naye kabampaane yaleetera abantu okukola omwana omugenyi wali okyazizaako omwana mu kyalo omwana nga yakajja asobola okukola emirimu ate statement eyo statement eyo abamu ate bano abatambulira ku TikTok aye naawe oginyumirwa oyo nti TikTok buli omwa gwawagira asalamu kayagala kati nagwe nabadde naye sigenda beera nga mwogera limu tukola naye yalabye ka video nga bakatemye bubi nga balina bye batemedde gundi statement ya Bobi Wine nga ng'oli agamba nga Bobi Wine agamba kabampaane yaleetedde Ssegirinya obuzibu naye nga talabye wa gye yava oshegedde kati ye gundi principal agamba nti bano ababaka banna abamu gundi Ssegirinya yakolanga ebintu bino nga balabira ddala kabampa kimanya yesuulawo yejweteka yagenda mu parliament eddakiika ntono nga buli kimu akikoze kati babaka banne ne banyiiga kati bano ababitemyemu omusajja bamutemye bubi nate yabadde akondeminga biki ebikolwa byabali abantu abawulidde statement abazigoberedde abaddeyo ku kitebe twategedde ekigambo kabampaani kyava mu abo abatakola naye nga bangi bali mu opposition yabo abasinga si mu opposition mwokka Prince waaba agenda kwogera n'alyoka yeetereza nze nalabye wano gundi yabadde ono ayambala engatta ennene omubaka w'erubaga gundi Alozias bali ku ddwaliro wano yabadde avudde nga yeesindika atambule ne ssennyonyi baagala bifaananyi the truth is parliament
CNRM CNUPCG abasinga tebakola because twalirabye okukola kwa parliament si nguudo kuba enguudo si buvunanyizibwa ba naate munaye babasaba obululu bangenda lubakolera because abantu bebakulembera tebamanyi bali ignorant nti omubaka takola nguudo oluguudo lwa main or highway government yesalawo yezikola no obuvunanyizibwa UNRA bali obligated UNRA ye ino zikola naye enguudo ezitemamu ezo eziconnectinga ku main zikolebwa local government district kati ate obuguudo era obugatta ku ezo eziconnectinga ku main bufida ate ezo zikolebwa ki zilowa local government era ebiseera ebisinga olw'okuba zo teziba za callers baba bakola ku kulima bulimi buli myezi mukaaga enkube mazi ne bayisaamu era bwe buba obuvunanyizibwa bwabwe buli luvannyuma lw'ebbanga enkube mazi otunja ne bayisaamu opposition egenda kukola etya okwegoba kaaba gundi abantu bagenda kukola batya kozo ngambye opposition yekka bagenda kukola batya okwegobako abantu nga bano ekisinga kwali badde ate nga nakyo kizibu kwali badde ku avoiding commercialization of politics because teri muntu naturally and in reality ajja kukwata miliyoni ze 1 billion agende mu constituency anoonye akalulu ajje alowooze mu kukola ki mu kubakolera ayagala kuzza ssente ze n'okuzza naye n'abalonzi bakyusa atampa simuwa naye tulina n'okuzza ennono ey'omubaka bwa paalamenti kyeki kubanga kati ffe tuli wano nina qualification ezibufuuka omubaka wa paalamenti kubanga 231 ngenda kwesimbawo kuba gundi kubaka bwa paalamenti tujja kuwaka naye saawa zino nina buli kimu ekisobola okunfula omubaka wa paalamenti naye g'olaba tonnajja bulungi sente sizirina because it's a factor kati wane wa Ssegirinya ayina sente yagenda okweyagalira wa kati eyo by election zitera obutaba sente naye eri general election kubanga eyo by election engeri forces gye zijjanga nyingi sente ziyinza okuba eki entono era kyobala ne Honorable Kyagulanyi sente zaali ntono n'ekyokubiri wano mu Kampala tetugendera nnyo kuki ku sente tugendera nnyo ku muntu ayina maanyi ki no si maanyi tuselectinga omuntu amaanyi tugamu okusinziira ku nnono ye eri ebirowoozo byaffe alowooza atya ku representing ebirowoozo byaffe ebituluma kanso nze ndabira ddala mu Kampala olumu tulonda n'ekinyumu tulina yabadde nayo ono mubaka we omanyi mulemeramu nnyo namuwa akalulu kange nga simumanyi ono omukyala we wa Kiso twalondera ddala lwobalwa simenye Kampala naye Kampala ekyo tosobola kijjawo nti ate era Kampala n'ebitundu ebikola ebyobufuzi byebyo ebirimu capital city kizibu nnyo obutaditamininga n'ebitundu era kyobulawo ogenda mu byalo mu district era municipality municipal councils ezo ojja kulaba era mu bubugabuga ng'abantu era balonda abantu bankyukakyuka because okumanya kwe kuba kutandikira ekyokubiri abantu aba batera okuba independent mu kasente kati commercialization ase parliament olw'ensonga ayina ssente wadde talina busobozi bwogera bukwata muzindaalo kwogera ajja sobola okugenda oyitawo kakati kizibu nnyo okujja kisse ennono ne pride ya parliament olw'ensonga parliament tugisuubiramu kwogera nga parliament ya South Africa wogitunuulira kuba kwogera naye kati eno eyaffe okimanyi nti Ssegirinya yabaddeyo mwaddemu akapameka bali 5 naye mwabaddemu babeka wagirabye parliament nga bamututteyo kati olaba nti bo bagenze baplayinga politics naye tebaplayinze parliament because wetugamba parliament tujjawo NEP NRM netugamba parliament tuyingidde parliament kati biri biba biwedde ebibiina tuyingidde parliament kuteeseza abantu yes tugenze kwogera ku nsonga za ggwanga eziruma abantu amakubo agayina okukolebwa olina ekintu kyokola okimanyi nti gwe toli muwagizi oli mukulembeze ndi mukulembeze kuba ebintu byoyogera senga obadde muwagizi tewandigambye ku bankyukakyuka bano abali ku opposition naye gwe ekintu okikubira ddala ng'oli objective anti kati labayo waliwo ensonga nga tukyaza wana abantu n'omulaba ng'awolereza ekintu n'omunyiga n'atuuka nagayo tuveeyo
kati naye ebiseera ebisinga ebisobola nga ndowooza ate ddala bwonga oba bunafu abatasobola kwa articulating yes because nze lwaki nkugamba wetuyingira house kuba nze ekintu ekyo batono nnyo abakimanyi bakimanyi nti ate era w'oyingira parliament osigala oyimiridde ku bintu bya kibiina toteesezaki nedda okuyingira house eyo tekikujjako kuba nti oliwo NUP naye rules of procedure zikuwa as NUP ndi w'olina okwogera ku nsonga naye tekigamba tekikulagira oba tekitegeeza nti ensonga gw'ojja gyogerako nga NUP nti emmwanyi wetwogera ku mmwanyi esigala mmwanyi by definition of coffee ejja sigala nga mmwanyi era n'obwetaavu bw'emmwanyi mu Uganda bugenda sigala nga bwe bumu so rules of procedure zigamba opposition bujja teesa n'abemu kitegeeza ffenna tukwatagane tuteese ku kowa principle y'emmwanyi ng'ogyewo nti oba mwami Museveni kati alowooza ki ku mmwanyi byenjogera anaabyagala onfuna bulungi oba kakati president wange ow'ekibiina anaabyagala okitegera bulungi ffenna kasita tuba ne values nti emmwanyi erina value ki ku bantu bali be tukikira abali ebweru abatasobodde funa mukisa guyingira house eyo ojja laba nga house eyo ekola ki esobola okusavinga munnayuganda naye tekyasavinga okitegera olw'ensonga we bayita mugundi nkuubo nno ogenze wala naye kasa bayita caucus aba Buganda region ne bayita caucus ab'NRM ne bayita caucus kakati tugenda ng'olwedde representation si y'abantu ya caucus eze ku bibiina bya caucus kikiyagamba caucus NRM yes abasiraamu bagambye batya anina Abaganda bagambye batya nina ekibuuzo ekinnuma nina ekintu ekinnuma tulabye mu kuziika Ssegirinya ntalo zisusse nina yakoze comment ne bannange tulagawa Abaganda beekuba opposition ate yeekuba Kyagulanyi n'Empuuga kozi mu kuziika ndabe mu kuziika Mpuuga yategese eri mulambo temujja gutwala mama statement ogiwulidde yebaziza bambi ku Mpuuga yebale mubeererawo naye fujja erikoleddwa embeera eno ogyogerako Mpuuga tumwebaza byasobodde okukola era ne mama namwebaza bulungi ow'ekitiibwa era mu bugunjufu gyobulaba nange musose mwebaza naye nga bamukuba nnyo kubanga alina okukubwa alina okukoma entandaala alina okugenda abatamiivu abamu baasusse nnyo okukola effujjo baba batamiivu naye kyobula tebatamiiridde ku mulala bulijjo eyo tebakola batamiirira mu kuziika naye tebatamiirira ku mulala nalabye omukazi yeeyogeza ebintu wayamaze n'afukamira neyeetonda yabaddewo yekka nedda omukazi oyo yasusse teyatamiiridde ku mulala yatamiiridde kwani ku Mpuuga waliwo ensonga Sekajanja so events ezibadde zijja ku Mpuuga tubadde tuziraba so it is a continuation nti n'omutamiivu asobola okutegeera oba oli awo bebanokangumunywerere bagumunyweredde nanti kyenjogedde kankiddemu events zizze okuviira ddala ku alien skin tuzze tulaba tuli ebiki kyova olaba n'omutamiivu asobola okugamba nti kantamirire kwani ku Mpuuga kubanga awo yeetuusizza onfuna bulungi ebibuuzo byange bitono nnyo naye nga sinabibuuza okufa kwa Honorable Ssegirinya fight hard kubadde kwetololera ku nsonga ennene ennyo bbiri njagala nzimalirize nga ndeetawo Mpuuga twebuuze kiki yabadde akola mu lumbe ng'omutegesi lindako ng'omutegesi ng'omuki ng'omutegesi w'olumbe lwategesi omuteesi era kutegeka number 1 okufa kwetololera ku bijambiya by'e Masaka mukulu gyava mu parliament yali agenzeeko n'agamba ebijambiya tebyaliyo nga commissioner nere yamuyamba okuvaayo otujjawo kibuuzo byange njagala abawuliza babitegeere mu parliament oyo gwakolera olumbi yali agenzeeko n'agamba ndayo amazima gali nti waliwo ebijambiya ebirala ebyagenze mu maaso naye ate mwabisa ku Honorable Ssegirinya parliament tuteese ddala ababaka baffe bali wano babasaako ekintu kino kikosa ekifaananyi kya parliament kubanga MP yagenda n'attema abantu ne bafa onfuna bulungi naye nga w'e Masaka ebijambiya gye byali and yali badde interested nnyo
ku nsonga y'ebijambi ebiva mu area gy'akola ki n'anoonyereza kyava ku ki kituufu y'ono kubanga bye bituuse n'okulaba nti omusajja ono akola ki afa ekyo kimu ekyokubiri kwetooloolera kukummibwa beyiro e Masaka ekyo tokijjaawo yebadde ki yebadde discussion ebintu ebyetoololeredde ku ki ekiyinza okuba nga kyaviiriddeko omubaka ono okukola ki okufa beyiro eyo balooya bangi senior lawyers bagenda ne basabira abantu abo beyiro for almost 2 years ugundi yakyogedde Lukwago naye ate igwe yakamala amateeka ku LDC nga gwe mulundi gwe n'ogusoosa okugenda mu kooti nojja n'osaba abantu abo ne babakuwa wali otunyonyoddeko discussion ki gye wayina beyond court bali gye bataasobola kukola ba senior lawyers kyekyabeeraliikiriza negotiation ekikulu omusajja yavaayo ki ekyagaana omuwa bali ba senior lawyer balukwago balina ke baali babulamu ye negotiation ye negotiation kati nawulira ekiseera ekyo nga abakulu bakavaayo nga bagamba mwali temwagala baveeyo ye negotiation so it does no surprise wetugamba nti maama akoze statement eyo nti omukulu bulijjo ate naye n'agamba nti ye bulijjo tateekayo bifaananyi mission ebadde ino okugenda mu maaso mission yamutumibwa nga babajjayo nga baba bawa mugundi mukomera temugezaako kubeera nti muteekawo bigambo binene mission anti ebibuuzo byange abampuliriza biri tekinico nnyo njagala tubitegeere ekigambo ekyo kinene anti mission sinagiba anaddansa gyolaga ndabayo kuba kasoogasigase booterenga Council of Freedom leero ate wagenze nedda tugambye bali kuba maama yeebazizza mutima mulungi naye nenkugamba omukulu ku mukolo agambye bulijjo nze wengendayo saagala kamera nemwe mwagala kamera naye ng'abantu abo kuba bebalwala ye yabajjayo mu kkomera naye nga balooya bangi baali baaba bamma it raises a very fundamental question lwaki baabamma ba senior lawyers abalina obukugu okusaba beyiro ne babawa lawyer eyakamala LDC nga gwe mulundi gwe ogubadde gusoose okugenda mu kooti why kakati ne tujja olutwagalo kigattagatta maama agambye neebaza nnyo omukulu ono bulijjo ne sente ampa bambi maama abadde afuna yeyeka abadde amuwa lwaki yamwebazizza akasente 5 yamuwaako bibadde ne mission y'okutabali ebadde ino okugenda mu maaso nti negotiation waliwo ebyamutumibwa nti bano we bateebwa onfuna bulungi beera nga obamonitalinga nebale Council of Freedom onfuna bulungi yogera era yensonga lwaki ni maama alaze ffe gye tubadde tetumanyi nti mukulu mpuga abadde nga agendayo mu kyama mutima mulungi era ogw'omutima omulungi era olaba ekyali okuddwaliro mpuga Bobi Wine yabika era nakyo kyanyiza abantu bw'omukulembeze otandika otya okubikaabika anyway ekyo tukireke at the end of the day yabika oluvannyuma lw'okubika abantu bakola statement wano yeno ngikolanga munnamawulire nina omuntu yakola statement n'agamba nti Bobi Wine naye alimba nemugamba ate lwaki mwenze njagala nnyo ogenda mu argument nga byoyogera nkukwestioninga nemugamba lwaki nanga omukulembeze taba bwati President Museveni wano omuntu waafa si yabika asooka n'asirika bwati n'asooka alaba mu kiba kimukosaamu oshagedde kati ndeeta ekyampuuga mpuuga bwe yavaayo mu kasenge ng'amaze okulaba bannamawulire bagezaako okumbuza era waliwo munnamawulire yamulemerako ennyo namuga abaganda tukola bwe tutyo je n'atambula n'agenda era akasenge ako yakamalamu ebyo byonna byoleeta lwaki buli mpuuga wakola ekintu era mufuna gye musuula nkugambye tuli mu kwenunula nkugambye bayithawe mukulu mmoze bino ebintu bino tetuli mu byamateeka bulijjo bye tuwogerako tuli mu byabufuzi bino ebintu by'okwenunula n'okutereza obukulembeze tetubitwala nga byakusaaga si byakubalaata kubanga oli omukulu yajja ku ddwaliro
ng'olwedde maama yakwisedde omwana we Bobi Wine teyabika just yateekayo obubaka bwafunyewa wa maama and it is evident naye olw'okuba Kyagulanyi yalina akati buli omu kaagoba ate nga buli omu akaagala n'ekyokubika obubisi bajja kiraba nga kibaluma kati nabo abali eno bagamba n'ekyampuuga okuyamba omukadde nakyo kibaluma anti kaakati kuba kati wano wenkubuuzisa ebintu engeri gy'obikola anti kaakati ebyo byabwe kyova olaba nze ndi wano mbyongereko nga wembitegeerera nkugambye ekintu ky'okuba nti oli baamuwa abasibe wenkikwasaganya ne statement maama z'ayogera naye nkikwatagana n'okujja mu ddwaliro nga balina kumala kulinda mukulu oyo mpuuga batyoke bakakase nti akakase nti omuntu afudde oba tafudde kanso bagambyeko ndi badde balinda mpuuga ogambye agenda mu kasenge n'amalayo obudde ati obudde sibwogedde azitwala babaka bangi olaba nebajjo yagenda naye bajjo yali agenze mu matanati ekikulu naye wano statement ya maama lwaki ate kanso ogikubyemu ebiri maama obadde toyagala yebaze empuuga kuba ndina gundi gyendabye keyosi ebaddewawo sima madada akolanga naye mukazi ono naye muna struggle nefujonga akola lingi mukulu Mozi nze lwakuba nti kati nedda lwakuba nti nina obuvunaanyizibwa kati expectation naye bino ebintu madada kyakoze kikunyumye bino tubibadde tubikola nagamba nze neeyambulira mu kooti nosigala buswa mu 2017 batukwatira ku palamenti nga tugenze okulwanyisa ekiteeso kya Honorable Ssekitoleko okulaba nti bongeza emyaka gy'abalamuzi baali bagala kweyongeza emyaka gye bali tayalingirako ne batukwata ne turesistinga ne tugenda mu kooti ne tulikyangiramu emirambo tugibba no kasita gibanga waliwo communication ebyobufuzi nkugambye twogereramu tukola statement okweyambula obweyambuzi mu byebufuzi oba okoze statement nina ekizibu kimu okimanyi nti muno tulinamu bamascaladers mu byobufuzi bangi kakati ne gundi nze empandowooza yange oli mutuufu nnyo gundi oyo bamuyita madada effujjo lyakoze gundi eyo tensanyusiza era ntunudde omanyize wemba ngenda ndaba video tunula nnyo mu comment atali wa byabufuzi tojja ate tolijagala kyakoze mukulu Ssegirinya yagamba mu statement ze kyakoze okirabigwe okirabye ekya madada kyakoze okirabyeko nkyosooka okyogere muganda wa Ssegirinya abadde akutte maama alina wamutwala ono engeri gye bagali yekyanzi nakwata n'omugga ayagala okukuba muga neŋŋamba ono ayita atya Ssegirinya mukama wange ate ze senga asanze ezo madada nandimulazeeko oyo sister wa Ssegirinya alina okumanya brother wa Ssegirinya alina okutegeera ntubadde tuziika fayita kakati obuzibu bwennina baziika fayita wagenda yitawo ebbanka Sauda madada oyo abadde aleekana mu nkola eyo kozi banne njagadde banne era mu Nuupu mulimu abantu abali cool waliwo abagenda adda muleke kozi ne Gaddafi abaddeko nga mukakkamu nnyo that's why I like that guy nga mukakka naye Sauda ye kyanga adde neŋŋamba ye karakita ye oyo naye ye karakita ye mugoba mu kibiina nedda eno struggle karakita zonna zibaamu ne mulimu abatufu Gaddafi ovagamba wano ovagamba no but previous ovagamba nti bamwogerera naye ate kati ovagamba nti kakati akoze eki yeyo struggle buli karakita ebeeramu karakita ya Ssegirinya oyo Sauda abadde awangala ne Ssegirinya 80% okusinga ne brother we anakola atya ani Sauda madada no bingi oba oli awo obulamu bwa Ssegirinya okukyuka madada yali mu FDC Ssegirinya yali mu FDC naye mpulira wano Sekayo oba yali amuwaayiriza n'emmotoka gyavuga kawundombu yaveeri eyo zibalyako oyo ye propagandist asobola okugambye yes naye nze nkugambye Sauda asobola obanga abadde awangala ne Ssegirinya 80% okusinga brother we bali mu FDC babiri abamu ku bawala abavubuka abato fetwalinga mu UID mu DP naye nga tusisinkana ne ba Sauda mu nkiiko ez'ebyobufuzi ez'abato tusisinkana ne ba Sauda ne ba Ssegirinya onfuna bulungi
kakati tosobola gamba nti ye Sauda talina bulumi gwe brother eka gwalina obulumi ekyokubiri tuli mu kuziika fayita taziikibwawo ekigenda okunnuma kiri kintu kimukanso saawa eno bakoze bino bakoze fujjo balikoze balaze nti webali nnyo wayitewo ebbanga tulabe nga maama talina kyalina koza abantu abo kiringanga muntu wafiirwa oba muzadde w'abantu balaba bangi oyo ngenda muweerera ngenda kukola wayitawo ebbanga ttono buli kimu kakati awo ejagala kwekutya awo ejagala tujje kuba ndabye abantu bangi beesowoddeyo awo discussion wetwagi breaking dde nti oyagala kuŋŋamba nti gwe eyategese olumbe lwa Honorable Ssegirinya nga mpuuga nga tokwasaganye na kitebe kyo ekya Nuupu kubanga tekyali kike yakola DA gw'osinga aba Nuupu byabadde akola allegiance. Number 1 njagala tuweebuuza ani aprovoking ani. Number 2 wava mu kibiina kya NUP omugenzi mwabadde onfuna bulungi n'okola DA omugenzi gyabadde ta subscribingira oyagala otegeke okuziika ng'omugenzi omuziikanga wa DA because nze ndi munnabyabufuzi nja kukakasa God forbid newe mba nvudde wano olwaleero enkya nenvaawo njagala nziikibwe nga wa Nuupu ate ng'omusiraamu simple because bino bye tukola tetukola nti tubizzemu bujja tutunuulira n'enziika yaffe n'enfa yaffe awo nno nawo omanye naye muntu wafanga ebigambo biba bingi awo wennyini era omanye ogenda kuntwala wangi abantu banyizi baamala atya ku nsi ennaku ezo zonna nga musiraamu Bobi Wine omuntu waffe ne ŋŋamba buli mba nakiteeka ku Bobi Wine yabagambye bw'amalewo ennaku 3 eyabyogedde ayogera mukyamu ate nga mutuufu ku ndowooza ye abasina bagamba batya ekisooka tugende ku gundi ku bigambo byaki by'omukulu by'omugenzi bino ebintu ekirungi kumpi layini yonna gye twogerako kumpi omugenzi yali yakola ki yakola eddameri ebyokwogera bya principle nakugundi sawa 5 ebyokwogera ebyomulambo okubabeerera okubabejjigira okubabeerera nti tekugenda bba mwangu so si kipya okuba nti bagubyeyo ewaabwe yabitegeera because nange ndi mutuna byabufu